AMAWULIRE ku 96.3 BET FM. Wasuzotya unajjo sinzira okutuuliriza mu mawulire ag'obudde buno. Ministry evunanyizibwa ku by'amayumba yaniriza ekya Parliament okuyisa amabago agagenda okulambika n'okuwa ekyanya enkola ey'okuwola ensimbi ezitaliiko magoba eya Islamic banking wano mu ggwanga Uganda. Parliament ku lunaku olwokubiri yayise ebbago erya Value Added Tax Amendment Bill ne Financial Institutions Act nga mu gano mwe muli ennambika eneetambuza obulungi enkola ya Islamic banking. Kati Minisita omubeezi w'ebyamayumba Pasis Namuganza agamba nti enkola eya Islamic banking ng'etandise okukola, Ministry ejja kuba esobola bulungi okukwatagana n'ekitongole ekya Shelter Africa okukwatizako bannayuganda basobole okupangisa amayumba n'oluvannyuma bageegulire ku nsimbi entono ddala. Fenga Ministry ya Lands, Housing and Urban Development, Islamic Banking mesuubira okujja ssente za housing kubanga already under Shelter Africa ekitongole ekitwala ebya affordable houses already kiina memorandum of understanding ne Islamic Banking okuzimba affordable houses nga South Africa nga Nigeria n'ensi endala zonna Islamic Banking eri mu kukola bulungi. Iyo polisi ey'ettololo eri mu kuyiga omusajja kakanye ku kaana ke ka myaka 4 n'akaligita ejambaguta egigaserengesezza ewa Ssenkaaba mbu lwakukwata mu nva ne katoolamu ebifi by'ennyama. Omusajja ono ye Patrick Mamukol nga mutuuze ow'ekipa Ngoli B akidde katabani ke kano n'akawuttula nga kwagasse okukayira olweje ng'akalanga kukwata mu nva. Polisi egamba nti taata ennyama emutabudde era bw'ati akaana olumaze okukawutula n'akasibira mu nju nga nnyina waako mulimu akasanze n'akaddusa mu ddwaliro ery'ettololo nga kataawa era eno gye kafiiridde. Gavumenti egamba nti etandise okunoonyereza ku bulyake obweyolekedde mu nteekateeka y'okutwala abalamaze okukola ijja ne humula mu bibuga ebitukuvu Mecca ne Madina. Mu ssabbiiti eziyise ebibinja by'abayisiraamu ebiwerako bibadde mu keetereekerero ak'okugenda okulamaga mu nsi entukuvu era nga muno mwe tuwuliridde n'abeemulugunya oluvannyuma lw'ennaku okuggwaayo bwe bakizudde ku ssaawa esemba nti abagezigezi ensimbi zaabwe baazizza mu byabwe. Minisita wa Kampala Ajati Minsa Kabanda asinzidde ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi Kampala mukadde n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda balagiddwa banoonyereze ku nsonga eno era ababulankanyizza ensimbi z'abalamazi bwe batyo tewali n'omu agenda kuttirwa ku liiso. N'ababaggyako ssente ne batabatwala matta. Omukyala wa myaka 7 ali ku kitanda, bamemba ba Parliament abamu basigadde naye nga basasula ssente mu bantu abamu ne batabatwala ate ne babavuga ne batwala ku airport nti mugenda kiba kivumiriza obusiraamu nti abantu mbaleese naye tebakoze eki tebasobodde kukola hijja. Bagabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BET FM.